Nga 15 omwezi guno bannayuganda beenyigira mu kulonda abakulembeze baabwe okwali omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba Parliament. Mu bitundu by'Entebe mu Wakiso waliwo abantu abali eyo mu 10,000 era ku bano 68,000 beetaba mu kulonda kuno nga balondera mu bifo 74. Wabula abeesimbawo bajja balumiriza ab'ebyokwerinda nti tebabakkiriza kuyiga balonzi mu bitundu bino naddala ab'oludda oluvuganya. Obuzibu badde bwakuyuza bipande byaffe oba oliawo abasirikale okwakola ebipande byaffe nitulowooza nti butiitiizi. Nga ne gye buvuddeko munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde avuganya ku bwa pulezidenti yalemesebwa okkuba olukungaana lwonna mu bitundu by'Entebe era ng'olunwe lwasongebwa mu b'ebyokwerinda. Kino kiba kiremesa abeesimbyewo eddembe lyabwe okusinkana abalonzi nga kw'otadde abalonzi bo bennyini okulinnyirira eddembe lyabwe ery'okuwuliriza abeesimbyewo basobole okukola okusalawo okutuufu. Era kireetedde bangi abawangalira mu barakisi zino gamba ng'abakyala b'abasirikale n'abantu abalala obutamanya n'abantu babeera beesimbyewo ku bifo eby'enjawulo. Kati waliwo abantu abaasindikibwa okukuuma akalulu mu bifo awalondebwa bayite ba polling agents n'abalondoola eby'okulonda abaasindikibwa mu bifo bino abaakwatibwa naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti era ng'abamu bayimbuddwa olwaleero. Bwe najjayo ttaaga yange nti ndi supervisor ne mbagamba nedda kyemukola si kiki si kirungi omuntu omukyala tasobola kulondera mu voter slip yange ng'ondaba nsibye n'ettaayi. Kati oluvannyuma ennyo bagenda okulaba ndowooza kibakuba omu munnaabwe n'abagamba mugimuwe. Kati okuva awo ne batandika otumonitalinga ng'ababalemesa. Ne twalibwa ku poliisi ne batuggulako emisango nti tubadde tukuma omuliro mu bantu kye tutategeera naye nga bw'ekituufu baali bakimanyi. Bano batuwulidde embeera gye bayiseemu. Bagamba nti mu buduukulu mwe babadde mulimu bannayuganda abayitirivu kyokka nga bano abasinga baludda oluvuganya gavumenti. Nnyuma ennyo ekiro waliwo abaaleetebwa nga bava mu bitundu eby'enjawulo naye nga bambi bakubiddwa nnyo era abamu nga tasobola na kwebaka bw'ayimirira tayimirira bajja bawenyera. Ssaawa nga 3 ezo ziba zikunukiza ssaawa 12 ne baleeta abaava eggaluga ne batugamba babadde beekalakaasa bayuziza n'ebifaananyi bya Mwami Museveni. Ebyava mu kulonda byalaga nti Shaka Stephen munna NRM yalangirirwa ng'omuwanguzi ku bwa MP Entebe Municipality n'obululu 9,114 n'addirirwa munnakibiina ki Nuupu Joyce Nabat n'obululu 4,255 eyaliko mmeeya w'Entebe Vincent Kayanja yakwata kyakusatu ate omubaka eyaliyo Michael Kakembo Mbwatekamwa eyasala eddiiro n'adda mu DF ye yakwata kyakuna ku bantu 10 abaali bavuganya ku kifo kino. Abamu ku baali beesimbye batubuulidde lwaki abantu tebeetaba mu kulonda. Mubanga ku level gye tutuuseeko nti n'abasirikale ba presiding officer era bo baserekitinga ne batwala mu electoral commission ne bali kurutinga. Nosanga ng'omusirikale yatudde ku kakuuma, yatudde ku register, yalondesa. Ate n'ekyennaku ekimu abamu baakyewaanirangamu. So kitegeeza ki? Akomawo muleeya nga w'ogambye n'ajjamu n'agikomawo mu lugoye olulala. Okitegera oba olumu n'agenda oba bala ne bagenda. Kati ye Shaka Stephen munna NRM eyalangirirwa bino abiyise byekwaso nti ye teyalaba mivuyo gyonna mu kulonda mu kitundu kino. First and foremost nze nga Shaka sibikirizaamu naye nange sirina obukakafu nti bibaddewo. So oba bibaddewo tulina judiciary courts of justice. Abaawangulwa tubabuuzizza ekyokuzzaako ne batuddamu bwe bati. Okungo sigenda kusina budde buddayo bugenda kuddayo mu kooti oba questioning ebyaliwo ngende mu kooti ntandike to contest about what happened, to protest what happened. Muganda wange Shaka yawangudde mwagaliza obuweereza obulungi amanye byagenda okukola nti Uganda is bigger than himself. Amanye nti Uganda is bigger than NRM. Iyo omubaka w'Entebe Municipal Kakembo eyawanguddwa aliko byabuulidde munne eyamuwangudde kw'abatandikira mu Parliament. Olutindo lw'ennakiwogo mbadde ndufiirako era badde ku manifesto yange lwakumwanjo nja mulaga nti mbadde ndutuusiza wano mu budget y'eggwanga mweruli kati genda olugye mu unfunded priority oludde mu funded priority zikinjagala lutindo lwaffe kubanga luli commissioned. Si lwa Kakembo lwa bannayuganda. Ate ye Charles Matovu munna Nuupu eyawangulwa ku Kyabusiro South ategeezezza nga bwagenda okuddukira mu kooti okuwakanya obuwagizi bwa Kenan Opio munna NRM eyalangirirwa. Nti DR forms tuzirina era obululu bwe tulina businga n'obwo bwe baatuwa
bagenda ne batuwaako obumu munnange baatuwaana butono tulina bungi nnyo. Kinajjukirwa nti mu kulangirirwa kwa Opio waliwo obunkenke obutagambika olw'aba ebyokwerinda okwebungulula ekifo kyonna. Abatunuulira eby'okulonda bagamba nti okulonda kuweddemu ensa kubanga okuyiwa omusaayi kukwefuze ssaako n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Problemu eno tugikutte tutya? With goodwill okugamba nti muwe naye akuwe ne muzuula solution kwe muyinza okwegattira ne mukolera wamu eggwanga mulitwale maaso kuba agali awamu ge galuma ennyama. Bagamba nti singa amagye tegava mu kwetaba mu byakulonda eggwanga terisobola kubeeramu mirembe na bwenkanya. Twetunuulire n'amaaso amoogi mu bukkakkamu tutandike okuzuula solutions. Okugeza omuntu ng'ajja okuba kkondo bw'aba ayambadde sappule kirina enjawulo eri victim gwaze okubba. Ng'okulonda kuwedde bangi bakwatibwa nga bawakanya ebyava mu kulonda nga waliwo n'omuntu eyakubwa amasasi agaamutta mu bitundu by'eggaluga n'afiirawo ekyayongera okuleetawo obunkenke mu bitundu bino.